Mukiseera kino ayise Farida Nambi. Sebo, Your Excellency, President, nzikiriza nkwanjulire candidate waffe owookubiri. We have two candidates. Tulina candidate owaba kansala agenda okukiika e Kazo Angola era ng'erinnya lye ye Lawrence Semata Masuuti. Your Excellency, nzikiriza Masuuti naye ajje ye candidate waffe owaba kansala. Security allow Masuuti to come over. So President, tulina abacandidate babiri. Nambi oye! Masuuti nawe jangu. Masuuti Lawrence Masuuti Semata. Please come over. Ekitegeeza nti Farida Nambi basaba ne banyabo yakwatidde n'aleemu kulaba. Your Excellency, nzikiriza nkwanjulire candidate waffe owa kansala. Twafuna omukisa NRM teyafuna competition. Nsonga ya kaabuyonjo, nsonga obuntu obutonotono obwetaagisa ng'ate bukulu nnyo mu nnyumba zammwe. Mulonde memba wa paalamenti amugatta nammwe asobole nga olujegere mwe luyita okukola ku bizibu byammwe. That's why, therefore, today I have come here to present Farida Nambi to you. Yensonga lwaki President wa Uganda azze olwalira wano ate nga ye chairman wa National Resistance Movement azze wano okubanjulira omuntu gw'asobola okukolagana naye obulungi agenda obbatuusaako obuweereza nga ye Farida Nambi. Do not have personal support to support this one or that one. Okusima kwange okujjanjaba omwami waffe weebale nnyo weebalire ddala okujjanjaba omubaka ataalwalira mwaka gumu ataalwalira mwaka ebiri ne nazaala wange antumye nkwebaze ne bajja bange we batyo baŋŋambe wemba nfunye kyansi nkwebaze era nziza okukakasa nti twavuddeyo eri gye batubuzaabuza ne batutwalanga mu muyaga ne bamala bo ne bawoza gavumenti mbi ate nga bo gye basiiba bagamba tuli bubi naye bo beerina nkoko na ttooke muzeeyi ffe tuli akakomando abavubuka b'ekawempe basimbye okukuwagira era nnina bannanga abalala 1500 basazeewo okukyuka.